kusangire ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasira nga kumalira mu kkomera nti namba jampa ne sweta naye nga ndalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa nakubwa ensingo zino zaali bugumi namalamu nga naye wagamba bantu obujjanjabi obw'enjawulo mirapeinikirako mirapiri buli lunaku siifunanga bujjanjabi businga buno kongo kalekaaziramu emikono babaditemako baditemakobujjanjabi buliro eno ensi Uganda twagibakwasa it is Museveni family Kaguta Kaguta Republic oba okitegeera kyannaku okubeera nti no mu nsi omuli amateeka agagamba nti omuntu abeera azizza omusango oba nga civilian there has to be a due process emisango egivunaanya edimutwe gyegiriwa mwana wattu buli lunaku ebalingabanga baagalira okubanga baamukubanga buli lunaku ebalinganga baagalira yembeera gye yayisibwamu ne waterboarding okimanyi sayima bakikoleko bakuseko akatawulo nyinyonnyola bunyinyizi kyo galaba kinkole buko tuli mu kunywa ndi mu kunywa nsonga za ggwanga nsonga essaawa n'abantu mu Uganda bakuwamba kati onywa ki nywa ku onywedde nga tonnawambibwa nedda sayimo tuli mu kunywa mbeera musajja gyali mu kubanga ayita amasajja nge bali mu kutufuga mu goli mu kunywa parliament yo yaggwa dda yawedde parliament parliament ekyalimu ababaka sseba abanywedde aliwa omukyala Juliet Kakande kasoke nnyo nawo Juliet Kakande bye bimu ku bikonwa ebyasindikibwa mu parliament betuli mu kubeera nga twejjusa lwaki era banne bannamasaka mbasaasira abamu bambi akalulu ako bakagendamu nga n'enkuba etonya abakubwa enkuba olw'ekizizingiri ng'ekyo eky'omukazi oyo Juliet Kakande nze akyogedde sikizaayo lwaki Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Fe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga Rubisi ngadde Namuŋŋoona oba otusange Nankulabye ku branch yaffe empya okuliraana Cheza Hotel. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neti mu buli size, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 0701 77 59 71 oba otusange ku branches zaffe ez'enjawulo e Kasubi ne Nankulabye ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Sema official njagala kubuuzaako n'enkwaza okubeera nga tosubscribinze ku mukutu guno kale genda maaso ng'ate osharinga ng'olikinga okusobola okusigala ng'olaba video zifaanaganako bweziti. Olina okulwana okusigala waawo kubanga olina okulwana okusigala waawo. Ose mutabani wa Moses Ali. Eyo haiti tenyuma bunene. Tegedde ekintu ekyo? Kitegedde. So kale Nana Herbal Mouthwash amannyo gakuluma olira side emu ebyo byenyoga bisanyalaza amannyo go ova mu omusaayi ounyakamwa guva mu mannyo ndaguva mu mannyo si kuva musaayi buli wamu omusaayi oguva mu mannyo olina kaboole ojja kuva mu baba nga bamukubye ejjenja akozesa Nana
Edda na msaisa guve manyo muka. Okozesa nano ono have mouthwash. So manyo gaku owunya akamwa banayi. Fugambi si musajja si mukazi antu owunya obumwe na oba to musajja awunyanga ko kamwa. Jukiro mukazi oyina okwogera oyina okusaba ku sente. Tokwese sign ya bukasiru. You have to be precise. Banayi omukyala awunya bulungi akamwa. Nnyo. Nana habo mouthwash. Kali gena mu drug shops, gena mu supermarkets, gena mu pharmacies. Okubera nga atomufuna abali bweru eggwanga tulina ebifo bannayuganda mwe batuusiza ebintu okuva e Kampala nawo osobola okuba nga atomusangawo. So ye Nana habo mouthwash. Truth Media Academy eryo nno ssomero libangula baana bintu bino ebyamawulire. Oyimba olina ekirooto ekyokukwata kamera, ekyokusalaasala oba okugattagatta ebifaananyi, ekyokukola animation, ekyokukola website designing, okukola digital marketing, ebintu ebifaanagana nga byakukolera ku mutimbagano. Abantu abamu gamba bannayinze ni munafu sisobola kukola ki kukakaalukana. Soma bino mu myezi 3 tukusomesa ate n'oyiga n'owetandikirawo n'omulimu. Kakati mu mbeera efaanaganako ddala bw'otyo bw'obanga ekirooto kyo kyakukola bintu bino byosema bye bakola, genda banafu ba Truth Media Academy basobola okuba nga bakubangula, bakuwa hands on, byosoma by'okwatako. Kale ekintu ne kitambulira ddala bulungi. Ye Truth Media Academy banoonyeeko ate basobola okuba nga ate bakusomesa. Kale kati banaffe aba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge, ogenda basanga Kasubi awo bw'otuuka ku bitaala ng'agenda e Namuŋŋoona wojja okubasanga bakutegeeza nti nno oyagala bulangiti, oyagala masuuka, oyagala pillowcases babirina bakwekubiza ku namba yaabwe ey'essimu. One Voice Store eryo nno dduuka litunsa mashini ezisala enviiri. Gwe ayagala mashini ezikozesa amasannyalaze, oyagala mashini ezikozesa amanda, oyagala mashini rechargeable, Truth Media One Voice Store bagenda okuyamba okwo ne bagattako n'accessories zonna ezitambulira ku mashini zizi clipper, trimmer n'efaanaganako bwe bityo. Ali ne mashini ne webanga ekufuddeko era bazikanika. Kakati gwe eyeetaaga accessories zonna nga za mashini ezisala enviiri, balafe aba One Voice Store beekwate. Kale kamalirize ne munamu abagala okutambula mbadde oyagala genda ku Canada, ng'owulira ekirooto kyagenda Canada, banafe aba African Canadian Foundation abakutuusizaako the second substance abuse because of kundi wakyenva mu mutwe Katonda wange erinnya lya conference. Naye nga mu conference eno osobolera ddala okubeera nga ate otambulamu n'otuuka mu ggwanga erya Canada ate omukisa gyo ne gikusanga eno. Kale bagambye batya? Bagambye nti nno the African Canadian Foundation bakulidde the second global conference era ng'eri ku substance abuse, addiction, suicide and mental resilience ey'omwaka 2025. Bannange abaafuna dda invitation zaabwe twamala dda okusubmitinga visa zaabwe era tulowooza nti bayigwa 7 boys zaabwe zijja bba zifulumye naye omukolo gwa September naawe osobola okufuna invitation essaawa zino ne tusubmitinga tomanya tunaatukirawo mu Gwomwenda ng'ate naye yeefulumye. Kale omukolo genda kubeera nga nnaku z'omwezi 12 paka nnaku z'omwezi 14 era nga tugenda kubeera awo Canada. Kaakati okusobola okwetaba mu nsonga eno kyotandikirako weetaaga invitation. Kati okusobola okufuna invitation enamba y'essimu ku screen awo gyeri gy'oba okozesa otuukirira abakulu balabe engeri basobola okuba nga bakuyambamu. Ndi ne Wayne Balkeza Frank Tambi aka the Orange Cat, the encyclopedia, the connoisseur, the juggernaut. Ate akulaba lulinga amannya g'olina ayike waliwo kikazi ekyanvuma awo ekigana n'emmesa gwe tumamanya mangi nnyo oyambala enjegere wewe ngamba owaayi sijayombagala na kikazi nga kendeezi nahoyo okubeera n'abantu alamanyi nti oninga omuntu yakuvumye nene otamanya kati bw'oli ne bakunyumiza ne bambi kati banyumiza kyabadde kibale ate Junior n'asaakaayi empalaata etuukira ddala eyo ekikazi ekyo nagenze nno nentunulayo koona beebo empalaata ddala ekolaki oba etuukayo oba ekoonayo
No banze kale neyisimanga ba. Solo satoyi. Cho nego kijjawo ebigambo ekikazi ekyo kiri wadde. Kyadda. Kazi goli wadde. Yalina kuba rapa. Kana omanyi omuntu eyawa kwine ekimulingaze. Omukazi ayogera. Nyabo oyogera. Nkuwa ebimuli. Banna. Omuntu akuvuma n'obula n'ensho zaako. Nogamba nkulesi. Ogamba mkusi jja muzaako. Kamuleka afune wini. Ogamba otya? Ndi wano nendi mukweraliikirira omupiira gwaffe ogwa Man United. Tulina final ya Man United. Nebannaye. Tosamba Tottenham. Spurs. Tottenham hot Spurs. Aligwada wakwata Spurs nga Tottenham. Badde manyi Spurs. N'okulayira badde olayira. Wakati bale ngenda kwogera ki? Si Tottenham. Tusamba Spurs olunaku olwaleero. Nenandayo ku mupiira ogwo bannaye bano bambeera Kyanja, mbeera Kira, mbeera Bulindo, mbeera Kisaasi, mbeera Komamboga Kulambiro. Olunaku olwaleero tuli ku Ventures e Najjeera. Najjeera 1 opposite ne police e Najjeera. Akafo kalunjo kali ku rooftop waggulu, kali exquisite. Kali mu buli kimu. Oyagala byakunywa, oyagala byakulya, oyagala ki embeera nga nnungi nnyo, akawewo kalungi nnyo. Osobola okulaba ebibuga byonna byonna n'ebitolodde Najjeera n'obeera ng'olaba ng'okkakana. Screen gaggadde eva side za wano paka eri weewati tugenda okulabira omupiira olunaku olwaleero. Sako ne ba DJs ab'enjawulo ab'amaanyi, DJ Roger kwali, DJ Meka Breaker kwali, ne DJ ani omulalawo. So weebali era buli lwakusatu tubeerawo ne ba DJs abo batechenjawulo olunaku olwaleero. Europa League final saawa zigenda kubeera 3 nga Europa etandika final, but saawa nga 12 tugenda batwaguddewo dda ku Ventures side zaawo e Najjeera we tuba tusinkana olunaku olwaleero. Kifo kirungi nnyo kiyooyoofu nnyo. Bonna abantu bagamba Ventures. Gwani atagenda kubeera ku Ventures leero na buli lunaku na bulijjo. Mubeerewo nga United equalifying ogenda mu gundi mu Champions League. Nekati wajja bbaawo okusiitaana. Tekagenda Bakali kamanye ng'akoza n'owebbwa. Musajja bw'oyinza otukuba omupiira n'okaka sensi. Kyemmanyi mu bubi bwa Man U ezo game eziri decisive. Katusabe kubanga season eno ebadde yaba nafu kutwala. Crystal Palace yakuze Man City wakirayo mu FA Cup final. Newcastle kyakula Liverpool wakirayo. Okimanyi lwakuba nti kizibu kyakukiriza gwenzijayo. Kizibu kyakukiriza naye Man City kati akatikayo kaggwayo. Naye kyekoze in the next 2 seasons. Egenda beera nga mbife mukaaga. Naye tomanya ate yo teyinza kugwanga ffe twagwa. Ekyalina omutendesi Guardiola. Andala Guardiola talina season zinga 10. Yajja 2015. Ezo season nyingi. Season 10 ziwera. Kati awo akatike baba kamanyidde. Baba kamanyidde. Lwakuba ndi kale kazibu kakumanyira. Olaba gundi we yajjira mu Premier League nga aze mu Chelsea Mourinho. Mu 2-5. Nga ateeba goole mu nasooka abakiika baasaawo. Bamaani yamugwamu. Ne tumaale tumugwamu twagenda oleta mu Man U nga akati twakagwamu. Baakuba Mourinho. Kati awo ne Pep Guardiola kyayinza okwolekera. Akapiira kabadde kalungi. Nga akati bakamanyidde owaayo. Ki ekitambula? Tewali. Ozigwe. Nakola yingo meggana ne Nimrod. Ninga omusajja gwomeggana naye bw'anaakutuulira. Yagenze ne ku mutimbagano gwe Nimrod ogwa X nga taddeko giravu z'ebikonde nti anjagala kunkuba. Wuuno Nimrod ayagala twekubemu ebikonde. Wanayogedde atya? I'm looking for a Frank Antambi whereby you have started crossing the line. Nasaako ebikonde titwekube. Ne mama gloves nga zaziringa ezagonze eza diaper. Era yazze ku diaper n'asibamu n'ajja n'agira ayagala kulwananze. Era nga mpita ku Saimo official. Saimo wakoma teeka kivulu otegekereyo match ne Nimrod nga ya bikonde. Musosola ndaggu. Nkukubira Nimrod oyo mukube mu mbuto muno mu kibuto nkukube. Tutegekereyo match. It is a grudge match. Match nga ya busungu. Fight ya mwene Nimrod erimu ebintu bingi. Osoko ino okubookinga stage we mwino okukola ki? Okulwanira. Bookinga ekifo. Kati ate mbookinge n'ebitiiyo.
n'eddwaliro insurance bagenda arumna nga ayinza obutafa Nimrod bagenda mutta n'eddagala aliko kyosobola omuwa bakiratya kino ekyo kibakola omuntu agenda omulongoosa gundi bamuteka mu induced coma bamujja mu buli kibuga naye agenda kulongoosa mu lubuto bakujja mu buli kiri mu lubuto kyenjagala abasawo Uganda Medical Association mwekuŋŋanya musindika abasawo machi yange ne Nimrod basokera mujjemu ebyenda twetaaga ne babawunsa nga bali awo bali set kutaasa abantu naye kumujja ku ttaka ng'agudde aleme kufa ne alina n'okukola ekiraamo ekiraamo nze Nabeta original name ziyani Nabeta yes ye Nabeta nze tumusime kind of Nimrod ye Nabeta mwana weyo jinja Nimrod Nabeta gwebeta nga musindikira sente batayina ndaga muntu Nimrod ye Nimrod Nabeta lewa Daily Monitor yalimba 28 year old closing emyaka yabala kujja kiwata kyokka nedda no mu 2015 yalina 28 10 years past 38 nedda Nimrod ali myaka nga nkaaga Nimrod be basoma ne Fat Boy Jameson gaitano juko kagwa bebo myaka nkaaga beba obbies era emboozi bwe boyagala okuwulira emboozi ya Nimrod ennongi gwe mubuuze Big Brother yasoka yali atya alyoka akunyumiza sex wa gaitano mu bulangiti bamulabiranga ejjinja awo Nimrod awo Nabeta sebo ye Nabeta so ekiraamo kya Nabeta Nimrod Nabeta nze Nimrod Nabeta nga tewali wankase nsazeewo nfaafagane n'akasajja ka Juggernaut awo netugenda mu kawaayiro kali nsazeewo nga ntegeera sikakiddwa sinywedde biragalalagala sinywedde mwenge awo nga tugenda kawaayiro kali singa biba bizze bubi ng'enseera webisuubira okubanga bijja bubi kyekinkozeza ne gundi eno nuwa yange UBP wadde ekyabanjibwako nga ya M-Kopa nengeeruddewo okuggwayo anti asatula 200 buli kiro tanabakwebaka abawala 200 olwa buli kiro sasulira emyaka wakazimwabwe agala mutekemu omutima gw'okukola tobola bakeera ku Galaxy ate bwenaafa ozaalaki banne bonna bavudde ku Galaxy akyaliwo alina ebbanja ba Alpha Times bagenze ono omwana yani ono comedian Emeka bagenze ono omuwala yani yali owa gundi wa Muhanji yani Primasimwe bagenze n'omwana yabadde yakajja Evelyn Mike baleseewo Nimrod olwa banje limuli mu bulamu nawabuziwe emmotoka ya M-Kopa buli lwayo tekamulezigation bagamba ma DJ Nimrod mu kiraamo emmotoka swagisa mu kiraamo tenaggwayo akatanda ayawe nagisingako bitundu emipiira najimala emipiira gy'emmotoka yange emipiira gy'emmotoka yange gikozesebwanga ng'enku nga nfudde Nimrod musajja wange nno Nimrod kubanga ate Nimrod oyo gola sandikoze kintu ekyo is my man Nimrod yange musajja wange yo Nimrod oli mukwano gwange neno ba Nimrod abo balina okuwagira ennyo gavumenti eri mu buyinza n'okuvaako wakati Nimrod otawe mala lujja kisajja kyatu kisebo yashigamba mugende era atuula butunzi ow'emmundu ayagala aduyi n'amugamba mukama wange nzita naye tonnumya aya nimbo tamala gafa masasi amasavu agali awo agaprotect balowooza ne bamukubye mu kifuba kumbe isavu likuttaawo ligomye mu kigodo so Nimrod ebitusumbua bya hip hop tewali kirala bya hip hop ne bambi Nimrod alina luku ya hip hop abedda ba Biggie ne kati Biggie yafa ne Nimrod sawa yonna era kiyinza okubanga yamu inspiring nga yono guy yayimba Make It Rain gondi Fat Joe nga yamu inspiring oba DJ Khalid oba abo ukoita DJ Nabeta DJ Nimrod notegeda Nimrod musajja wange ogamba otya how are you Nimrod tulinayo battle no sawa yonna nze ne Nimrod nga mu battlinga moki
yagambye Navio asinga GNL Zamba mu hip hop. I know later fact ezange nazirese. Zamba agatta Navio, Babaluku, bonna barapa abaliwo nga bali side eri ali Zamba oba Nsimbi. Zamba GNL Zamba aka the ghetto storyteller aka Rupias. Anti tunayo GNL Zamba yali rapper. Ate yali avudde ko dio kubira rapper. Once a rapper always a rapper. Nsimbi ayimba nyimba za mukono ne mukazi we mu Kasoli. Era ezo tetuzibala ezeza fusion. Wachi bakola nyimba mu Kasoli nga bali mu Kasoli video twajimanya mu kadebina. Kasoli yale webbe. Gendo demo girabe olabe set ze twakozesa awo nawo olaba abantu abali mu olabe production olabe million ebyo the most expensive music video in Uganda. Million bina. Yes, infinity. Gendo olabe kale zo ziri mu hip hop fetuli wano mu hip hop anti yali brandinga ate kali rebranding ate olumba lwasembe yokuba nagamba nti olwa uyali agamba nti balekananga fuso zigende Paris wala tolujjukira olumba kweluli rap kola poti ki kole ki tukebitoba kuchokebera sikebere simu yi rappingira mu bakatambala uba katamba buli lunaku buli lucha neyongera manyi nge yakutte ku butiti abatitizi bankankananga erabide jacket mu butiti ba promoter banonyanga addict anonye ekibiriti Zamba inspector Kolombo ku mike ntunula nge ekizibiti lugafulo mugobanga omusiramu agoba embizi mu muzikiti obwavu wange tebukyakalwa bulinyanga savuli enkoko kati Simba wakati yes kati nawe lwakamalo olupyana lutugende mu 1 2 3 enter ndiwa ne Saima ali mukunsenikirako binnyo ayagala okunswaza kuba talina munnyo asenikire muri comedy nga ya mulema mutugo era nkimanyi nange nakkiriza yagaana walawe ko nga nanga ekivulu kya comedy kyo ata wonsaze ngeze wa Nimrod wonsaze Nimrod agamba hip hop gundi kabaka wayo ani Navio Navio kabaka wa hip hop wano mu Uganda nina emitwalo ana ani kabaka wa hip hop mu Uganda Navio emitwalo ameka client kyo golangira emitwalo nanga wa rais chofayo sabo zisukamu ne just nyagala kujja emitwalo ana ombulire nyimba 5 off head eza Navio onyimbireyo verse emu kwezo 10 mikolo luyimba ki luyimba lolupya yimba mikolo ale chugira n'abantu bakimanyi bulungi simanyi luzungu bakimanyi bulungi oluzungu luntawanya kambuze waliwo awakana nti Celine Dion omu ku bayimbi basinga okuyimba teri awakana tubaye batuyimbire mu kunyimba ze if was good to no ose Celine Dion kati so wali abayimbi nga balungi nenga miziko tetumukola ki tetumumanyi muyimba aberawo obuzibu ono wa Navio mu Uganda munnaffe kale taito 5 ataito nezisoboka ozisobola waliwo kyetano mikolo pana Nimrod nkulinze mu battle ojja ne facts zo wacho gamba Navio nze nange eza GNL Zamba aka the ghetto storyteller then tugende mu ring naffe twekuba ebyaffe Navio wamaanyi awo Navio wamaanyi okay kale owayo John nalabe ango edi mutwe timane gunenyika naye bugenzo okusoma yabana social media ye Kampala kyensingo bagalako ogusula guba weki empoza abana batandise dogamba ali mu sympathy nga tekinnatuuka waabwe ogusula guba we empoza batandise dda nga tekinnaba kubeera nga kituuka waabwe kyekisinga walabye mutwe akantu akwakya wala bakakola nnyo kaliwo nakyuka wati omulaba nanyenyako kabina ali mukola TikTok video atuka nanyanya kwambwati okalaba kala ate omuntu abeerawo ng'akimanyi nti ajjaka kuli bamulaba bwanyenya bwati akabina wanyenyezaamu ebbeere abadde akitegedde naye era abo kati omwabwibudde bajja muzaala muligwe only time ebyo byeyepankapanga n'oli munne yalinga bwati
kali mukuzina yalo ngoza aha what ogamba what came into your head mu bwongo bwo omuntu yena ina sabi ngandabye situation ya kibuzo kyenseko okubuuza oli gwenjogera naye ku nsonga ya Eddie Mutu bo wamulabe kyekyaze mu bwongo nesse nemmere olutiko n'ebiyengeyenge nebijja ennaku zino kaaba salima ku situation ya Eddie Eddie ekaabya okujjako nga tolina kabuntu muggwe oyinza okwogera ebyo abamu be bali mukubeera nga byogera because tekituuse ku muntu oba tekituuse ku ggwe but nekiba tekituuse ku ggwe oba ku muntu wabula ng'olina gundi y'obuntu olina empathy toyinza butennyamira nakulowooza ki Eddie kyali mu kubanga ayitamu one okulowooza ku ki ku baana be kye bayitamu nga balaba ekifaananyi kya taata waabwe ng'ali mu mbeera bw'etyo mukyala we bazadde be abantu abamuli okumpi wa mikwano gye egy'okumpi ng'ovudde kufa abeewala weteekako mu ngatto zaabwe n'olowooza kye bali mu kubanga bayitamu versus bannaffe abamutuusizza ku mbeera eno kye bali mu kubeera nga nabo bawulira because omukulembeze oba omuduumizi w'amagye ng'ate ono pozi wabadde ku gguni n'ogamba otadde ono okutwala olwoka video kendabye ku makya ga leero bakadde ka leero bajjo n'ogamba okwogera ku nsonga ezo mbu bayinza okutwala mu basement wabyogeddeko njogedde nti ndowooza kadde kajjo ng'otya okwogera ku nsonga za Eddie bogaya bajja kutwala mu basement obadde oyagenda ku basement saagala gendayo ate manyi nti oyagala genda mu basement nze nkuyitire poze ku kisementi nedda nekye mbadde gamba nti omwogezi omuduumizi w'amagye g'eggwanga on the other hand nga waliwo bannaffe bano abali mu kuwulira embeera gye baawulidde mutabadde ennungi n'eggwanga lyonna ye yagenze ku mutimbagano gwe nga bulijjo n'agamba ekyo ate kikyali kituuza era embeera gy'alimu Eddie ye musanyufu nnyo ng'omuduumizi w'amagye aga Uganda nga mu buvunaanyizibwa bw'omuduumizi gw'amagye ga Uganda twandibadde very proud as a nation as a country okuba nti nno obuvunaanyizibwa oba duties yasinga kubanga azeesigamya nnyo kubanga providing security era eggwanga lyaffe naddala ku nsalo okubanga tufuna obutebenkevu so si ku bantu bannansi abalina obutakkaanya obw'ebyobufuzi ne taata we nga te position gy'alimu era akawaayiro mu UPDF Act ne mu amendment eno gye bakoze era kikyali irigo omuntu munnamagye okubanga yenyigira mu nsonga ez'ebyobufuzi ono yakulaze nti ezo tajja kubanga azitunulamu ajja kubeera asalawo okubanga akola nga kyayagadde kubanga munnange ensi Uganda bo bagifuula yaabwe bagifuula family batufuga nga ba subjects batufudde nga abantu abataliiko waabwe abantu abagwirwa mu nsi yaffe ne batufuza obumbula ne batukola buli kimu kye baagala okubeera nga batukola nga bo bagamba nti bo ensi bagenda gikungula mu bukunguzi byengera byokka tebalifuna kaseera kazibu konna ffe tubeere nga tubiyitamu on the other hand yeye kyali tuweewuunya ki weewuunya ki Saimo kikyotalaba that is as far as things are going what bali mu kubeera nga abalaata genda okubeereko mu kutugo gwa exo labe tweets ze yakawandika myezi 3 egisembeyo myezi 4 ensi Uganda twagibakwasa it is Museveni family Kaguta Republic obo kitegeera kyannaku okubeera nti mu nsi omuli amateeka agagamba nti omuntu abeera zizzo omusango oba nga civilian there has to be a due process emisango egivunaanya Eddie Mutwe gye egiriwa mwana wattu okusinziira ku gyamusomedde olunaku olwajjo basome ne bagamba nti ku lunaku olw'okuziika Pascal Eddie Mutwe wamu ne banna abalala bavunaanwa naye omuli mwami Kivumbi Akireewo omuli Gaddafi omuli Smart bakuba they brutalized bakuba abamu kwabo bagamba nti bakuba abamawulire Eddie nyamtako gw'okubba esweta ne basako gw'okubba amasimu ne ssente ono omusajja gwe basalako embiliyoni Latif Mudoyi olaba asobola okutunga olugoye mu ddakiika 2 esweta eyo mu bunene bwayo lwaki tagitutungira kati ebyo osinga okubanga weewuunya so emisango egyabagulwako oba gye bavunaanibwa wadde giyinza okubeera nga oba of course giri trumped up naye
tegigarantinga kubeera nga Eddie one yawambibwa n'awambibwa mu butali butuufu bw'amateeka n'akuumirwa awantu ekintu ekyali kityoboola eddembe lye ery'obuntu ekyali very unconstitutional okukuumirwa awantu watalina kubeera ng'akuumirwa ng'ali mu mikono egy'abannamagye aduumira amagye n'avaayo ne yeewaananga waali mu basement eyiye wali mu kumuyigiriza olunyankole wali mu kubukuba emigga emiyitirivu wali mu kwefukira ebyo byonna nga bityoboola eddembe ery'obuntu bityoboola ne ssemateeka w'eggwanga ku misango gye nkunnyonnyodde egigambibwa mwalimu kubba sweta kubba masimu na kukuba emisango egya civilian egitalina kubeera nga omunnamagye olina okukwata munnansi obeere ng'omutuntuza mu ngeri batutuzamu Eddie mutwe. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Watyo wamala okutuntuzibwa wabeerawo amaloboozi agavaayo omwali eddoboozi erya Uganda Human Rights the Commission ate nga musemateeka erina obuvunaanyizibwa bwerina olukusa okubeera nga ewandiika ekibaluwa ekyokulirizinga omusibe singa abeera akwatiddwa mu ngeri emenya amateeka era ne bakiwandiika the following day Eddie n'aleetebwa e Masaka ku misango egyo because bannayuganda basanga twali twebuuza Eddie okubeera nga ali mu mikono gy'abannamagye bali mu kubanga bamutuntuza mutujju yabadde agala kuwamba ggwanga yabadde agala kukola kitetwamanya kusinziira ku biwalaba bigenda okujja eno nga byebyo ebyali e Masaka kati twebuuza bannamagye byali bibakwatirako oluddawo ebyo ng'ate waliwo due process ey'amateeka gano agaffe aga civilian okiraba mu mbeera gye yaleetebwamu Eddie okusinziira ku kyetwalaba n'okusinziira ku byaliwo ku lunaku olwo nga bannamawulire buli munnamawulire ageza okutunuzayo kamera bw'ati nga bagala naye kugikwata naye kumuggalya naye kumukwala naye kumukuba ekitegeeza waliwo ekintu kye bali baagala okuba nga bazibikira obutalaba ku Eddie mu kaseera ako wabula balooyo abagenda okumutuukirira n'abannyonnyola bye yayitamu byali ki okumusiba empingu ebbanga lya nnaku 6 nga tazivaako okubanga bamukubisa amasannyalaze buli lunaku ebalingabanga baagalira okubanga baamukubanga buli lunaku ebalinganga baagalira yembeera gye yayisibwamu ne waterboarding okimanyi sayima bakikoleko bakuseko akatawulo nnyonnyola bunyonyezwa kyogala bakinkole buko kati oli mukunywa ndi mukunyonyola nsonga za ggwanga nsonga essaawa yona wano mu Uganda bakuwamba kati onywa ki nywa kwonywedde nga tonnawambibwa nedda sayimo tuli mukunyonyola mbeera musajja gyali mukubanga ayita amasajja nge bali mukutufuga mu goli mukunywa people are watching you. You are not showing elements of empathy and sympathy. You are not humane. Neda si fugabbi. Tuli mu mbeera ya bunkeke goli mukunywa. Onywa ki? Gw'ofuna eddekende. Wali obanno abatali wali mu nsonga za musajja gwo. Wali muzisirwaliramu. Ama munansaasira. So omusajja embeera gye yaleetebwamu yali mbi nnyo yali yakamala okubanga ayitamu. Watuuka mu kkooti etteeka liragira Simon omusibe wabeera nga ali mu mbeera mbi nga Eddie gye yalimu
gwe the presiding officer omusanga abeera omulamuzi kyoba olina okukola nga omuntu alimu ak'obuntu buta proceeding na kintu kyala kyonna kyonna Yesu osobola okumusomera emisango naye olina okumwakodinga agenda afuna obujjanjabi obusookerwako bawozesa balamu Edi n'asaba omulamuzi n'asaba nange Edi embeera gy'alimu agenda akole ki ajjanjabwe Edi bagana okubanga bamujjanjaba naddizibwayo n'alimandingibwa Edi yakomyewo olunaku olwajjo Edi ng'akankana emikono Edi embeera gy'alimu nga si nnungi Edi ng'alabika okutya trauma waliwo okutya okwo nenga kuva ku byoli mu kubeera ngo bakuyisizaamu nekikuleetera enchukwe alabika nga inami withdraw syndrome byali mu kubeera nga ayitamu omusajja ng'olaba sayima obulamu bugendera ddala ng'aliko ng'akakando wonjo kakoleza bwoti kakali mu kuseebengera webeera nga battery ng'eringa ku tupa gwerera yembeera Edi gye yabadde ayitamu Edi n'atunnyonnyola n'atugamba nti olunaku abeererawo ku painkillers 12 Saimo painkillers 12 omuntu okuzi njagala obuuzi simanyi bwasomero basomayo kona abantu abafuka abasawo naye obeera olinayo ani atunda habo wali gundi Dr. Senjobe atunda habo wano ku madini Semakindi bakuba habo bakuba Shalom aba habo Ijaza Shalom aba habo twatuleta abasawo toleta amuzi Saimo tubeera serious nawe ani nkuwadde negaba namukwano gwange musawo yeeyita doctor atunda habo nongaba abashalom twatuleta abasawo medical doctor toleta abantu ba herbalist njagala medical doctor mubuuze the effect ey'omuntu okubanga kusa painkillers empeke nga 12 grams ezo nga ziri mubiri gwa muntu abange bonna ba shalom bali mu ddagala kakati okumira obumize empeke 12 olunaku nga za just painkillers actually badde kumpewo bagamba nti painkillers ezo actually abantu abasinga I'm not so sure about it so okubanga yakikozesa but okugenda ku side ya medication kituufu yes kyandirwaga matanywanga ku njaga zali painkillers yes kyokka kyandi ne wabanga si mutuufu kyokka nga yakyeyogerera nze I have a friend yakava ebutabika just of recent drug empeke yayinanga alusazi n'atangira ku mpeke emu 2 n'abeera addicted ku zo then n'akola drug abuse so kitegeeza nti painkiller oyo naye alina obuzibu nti nno jjukira pain yo tevaawo kitegeeza olina okuincreasing omuwendo ogwa painkiller gy'okozesa okusobola okusurvivinga kajjukira omuntu alina mu ddwaliro yes now eyo kyokka kitegeeza era obulamu bwe buli kuki buli ku tebuuke anything can happen webityo webyabeerawo nga bali mu kubanga bawozesa omubaka esaawa zino yatuvaako ku maaso Segirinya Muhammad Segirinya yajjanga mu kooti ojjukira ka video yatulaga n'ekigere bw'akiwanika actually you think we bali kukyogerako I've seen a goat in one of my comment sections ngegamba nti waaba mulwadde nga alabika bulungi nenzijukira ekyo nekuba Segirinya mwakyogera nga bonna bazimbye amatama I know nti bali eyo bali mu kulya bittafu ogamba you'd goat lwaki tetukutwalayo naawe n'oli ebittafu Saimo oba kitegeera so embeera Edi mwali mu kaseera kano ekitono ennyo omulamuzi kye yalikoze okusigala nga ekitiibwa ekya judicial system tukyakiholdinga mu high esteem kwe kubeera nti nno akodinga Edi agenda abeere nga jajaba Edi yatuusa akaseera n'agamba bannange mulamuzi wekiba kyetagisa kuntemako mikono mugintemeko ndowooza nga lyanga agamba nti wekibanga kyenyinza okubalekera security mugintemeko mugisigaze ngene nfuna obujjanjabi munaaginzizaako yabadde ayogera mu ngeri ya kifilosofu ng'agezaako okubanyonnyola kintu kyali mu kubeera ng'akola ki ng'ayitamu so Saimo byonna nange obigasse mu mbeera Edi gy'alimu ssaawa zino nga tebanaba kumuwa bujjanjabi vis-a-vis abantu ababaddeko mu mbeera ya Edi be twalowooza nti nno munnange bali mu kwekoza bali mu stand bali mu kino ebyavaamu nti Segirinya twamufiirwa wakati nga ne mu kunnyonnyola nti nno bannaffe ababimutusako ssaawa zino bo abamu bali mu kucelebratinga kikuwa ekifaananyi Saimo ekibi ennyo kikuwa okweraliikirira nga gwe akyali wabweru eno kubanga mu ggwanga erya Uganda essaawa zino
kizibu nnyo okugamba nti omuntu oyo yali safe oyo yali untouchable abasayimu bo baamala munnange bali eri bali safe bantambi baamala essaawa zino tewakyali muntu ali safe essaawa zino tuzzeemuko mu mbeera ezimu ku mbeera ezaleeta Mwami Museveni ogenda mu nsiko 84 abeere ng'alwanisa ebintu ebyo ebyaliwo ku bakulembeze abaaliwo Mwami Museveni agenda mu nsiko nga ebikolwa ng'ebyo ebyokutoobola eddembe ly'obuntu ery'okukuba abantu ery'okutuntuza abantu kubba bululu bikoze bitya bad governance ezimu ku nsonga ezamutwalayo nali wano naani wano ne munyumiza ku State Research Bureau ebintu bye yakola ne munyumiza ku kyobote nakyo ekyaliwo ebintu bye kyakola so wakati in this 40-year rule ebimu ku bintu abantu byabadde bagamba nti kale wadde ensi yaffe ekola bubi wano economically eri mu kusebengerera kino kiganyi naye at least tukyalina ku mirembe peace nze nagendako wa muzeyi wange todawa kufa muzeyi wange jajja munange omusajja yatuwa ku tulo twebaka ku tulo mwana wange nanyumiza ebiseera by'enkaaga 7 nangamba gwe tomanyi kyoliko omusajja yatuleetera emirembe muleka abeereko bane yalese ebyokunywa byange kati ayagala kubyenywerera ddala biyiwire mu ddala eyo simanyi okay kanchireke comment yayo kanjireke so madegamba nti ebimu ku bintu abakozi ba Simon Official ebimu ku bintu abantu badde bagamba nti kale twebaka ku tulo tufuna ku mirembe tutambulanga we twagala essaawa zino ng'okutambulanga w'oyagala tekukyali guaranteed obeera oli awo nga bakuyodde dda bakutadde mu drone bakututte mu basement oyiga Lunyankole ababo tebamanyi ali bakutangiza ku bigambo bizibu webale kakati yensi essaawa zino nti n'akabadde kasembye kakyaliwo ketwanigambye ka last airbender titukyakayina mu ggwanga Uganda akalibadde aka peace nti omuntu munange weeyagala omuntu okola otya okitegeera ate mu mbeera ey'ebyobufuzi nti essaawa zino buli muntu avuganya Mwami Museveni bamumeetinga with operation essaawa zino operation ojja kukwatibwa wabanga gwende kutakanokiza Besigye tugenda kuteekayo as long as when we want obeereyo wobeera nga gwe Eddie Mutwete guli bodyguard wa Kyagulanyi wobeera nga gwe Akirewo Kivumbi wobeera nga gwe tugenda bakwata mwena mubeereyo tuba trumpigeko emisango emiyitirivu ennyo mubeereyo oba okitegeera kati ne weebuuza Sayimu wawe tugenda ng'ate bali mu kutugamba tuli mu mbeera ya demokrasiya tuli mu mbeera tuli mu mbeera ya polling n'ogamba kati essaawa zino biriwa okwata omuntu awagira Mwami Museveni asigale mu buyinza omukwano n'omubuuza kakati biriwa bye tukyasigalidde bye mukyatugamba nti nno bibino ebirungi byebiriwa Sayimu mu abawagira gavumenti wadde omubuuziza biriwa ebirungi byogamba nti kakati essaawa zino bibino kwambadde mukyalina muntambi nogere mwogera naye mwebaka ku tulo twabaleetera emirembe kati musigazaaki otulo kitwagasseeko twebaka ku tulo naye ng'oggaddewo oli musiru nnyo andi wadde ombuuza so embeera ya Eddie Mutwe Sayimu ekulaga a very hostile political atmosphere mu ggwanga erya Uganda ng'amakubo gonna mwe twaliyitidde okubeera nga twerwanako naddala mu mbeera yatuteekebwawo nga constitution ssemateeka wa Uganda babiviolatinze byonna system gye twaligambe nti eyo yeetengerera yesembayo nga mu nsi endala system eyesiga eddamu the judicial system ndio kakati yeweddewo parliament bagimala dda tick executive of course ye kubaga gabeera amasiga 3 judicial legislation executive ye tick under his armpits judiciary yo yebadde ezinganga esigaddewo nayo kakati yo naye kulaga munnange omulamuzi yabadde oba ali musango ogwo naye omusaasira kubanga tetunala kumanya orders zabadde zitya kubanga obalabalamu ng'onyinza okusanyusa bannayuganda naye nkola kyalina okubeera nga nkola siraba kubasanyusa okuba kyalina okuba nga nkola naye wata tuliza gundi zigenda kubeera ki after obatiirako bambi nabo abalamuzi obatiirako era mbasaasira okitegeera then parliament yo yaggwa dda yawedde parliament parliament ekyalimu ababaka sseba abanywedde aliwa omukyala Juliet Kakande kasooke nnyo nawo Juliet Kakande bye bimu ku bikonwa ebyasindikibwa mu parliament betuli mu kubeera nga twejjusa lwaki era banne bannamasaka mbasaasira abamu bambi akalulu ako bakagendamu nga n'enkuba etonnya abakubwa enkuba
olw'ekiziizingiri ng'ekyo eky'omukazi oyo kandi nze akyogedde sikizaayo lwaki ojja kumbuuza lwaki omuyise bweti Saimo tutuuse mu kaseera nga tugenda kubulwako ebigambo ebiwoomu bye tuyinza okugamba abantu abamu olw'enkola yaabwe ey'emirimu tubawaane buwanyi mu musango gwennyini ogwa Edi Mutwe abagulimu bamanyi ababaka abagulimu abali mu kubanga bakozesebwa ababadde nga beewakana nti engalo zaabwe nnyonjo era in fact mu political science wotegerera wano nti bayiza n'okubeera nga bali muzanya bannabyabufuzi ababiri okuba exposing nti you are part of us wadde mbadde nga mwebika guguuni mwebika mask kubanga Edi Avet ati eno mu basement nabukkira mu musango ogulimu ow'ekitiibwa omu ne munno omulala ow'obulevu bwe so Masaka kakati awo kyekugamba ne Juliet Kakande kati yennyini naye era ali part of bano ababiri okitegedde kubanga ze Juliet kyewankoza kiri kimu ekibi omanyi nze njagala nnyo Juliet Kakande kati ogamba Juliet zawedde njagala nnyo Juliet Kakande kati tuba tuli ku mukole Masaka eyo ono nammeere kagenda ayogera ku Juliet ebigambo nga bw'atateesa kati Juliet Katonda amuwajja akapooti nga bonna opposition bafuluminga Juliet asofugirawo the speaker of parliament mad lope ate ne Juliet yaddusa ayombera bweru tukana yaddusa ekikwewuunyisa Saimo Juliet ebbanga lyetubadde mu parliament ateesangako ateesa naye awambi ateesa wabweru nakigamba nze ngamba wali nagenda ku answered anti nayo parliament abeera mu nkubo wabweru parliament yaffe abeera ku parliament ya Agnes Nandutu gyakola people's parliament with Agnes Nandutu kati afuna omukisa nga bonna bagenze naye kalakasa kati ifo kyo kalakasa olusenyonyi wabadde wennyini yagenze bwe nagamba tunafulumanga bwe tutyo paka ddi wanajjawo controversial gundi bwese tufulumenga ali kati ekyo yabadde alina kyogera ali ku floor ya parliament naye kati omwana n'angamba nti obuzibu byonna byayogera biki bituufu no bizza mu luzungu so bannamasaka bambi munatusaasira so Saimo nga tugenze ku parliament yennyini ebyayisiddwa ejjo walabidde ddala Saimo embeera ne parliament twandigambye mu parliament naye osiga yali badde one Mwami Museveni akitulazeeko waba alina kyayagala kiyite mu parliament awo kibadde nga kiyitawo olw'ensonga one alina numerical advantage namba zazirina ez'ababaka be basinga obungi naye ate ekisinga ennaku tekikusigira ekifaananyi government ya Mwami Museveni the state gyerimu nti n'ababaka abaabe bafuuka bamalaaya ate malaaya asobola okukuwa akaboozi nga tomusasudde abasasula kakati n'omubaka nga era wali musajja wali mukwano wange omu yaŋŋamba nti yo mukyala we okumwebaka kamala okumuwa ssente ti mugaaga wawasa malaaya gwe abakyala tobawa ssente okumwebakako nti kati njagala kaboozi n'ozijjayo transaction n'olwokomuwa n'olwokomwebakako baku bino betubawaawayo nagira oli nga mukikolwa wali nga tonna bakikola kati yaŋŋamba era gyasibudde wewaawukanira oba osaba kimu kakati yaŋŋamba era ne woozumuwa ku makya n'omusabayo ekiro oba bamuwa ssente era badde ogwo yakiŋŋamba ekyo Saimo tuli ku nsonga za ggwanga bagenda obumange olabisenga Juliet Kakande ndi mu lukuoto ka parliament egenda mu maaso Joel avuddeyo kweyogeza oluzungu ofunye omukisa yavuddeyo Juliet tuli kusonyiwa Saimo mbadde ku ki Juliet Kakande abadde kuba abaka ba parliament aba NRM bye mukyala gwe wasizze waka naye nga ate olina okusooka okumuwaayoko ku ssente alyoka akugjemu oba okitegeera nti badde gamba nti wadde alina numerical advantage namba zazirina naye era amala kubayita mu caucus era twalina caucus meeting olunaku lwa Monday nabo balina caucus meeting ate nga caucus meeting egenda okujja olwedde nga ssente baaziba wadde wiiki 3 emabega egikumi tabeesiga basobola omuvaamu tojjukira wano yali gundi ki I think yali ya president rajje kororo n'abatega kamera twali tulonda speaker vaku ne ku speaker ne mu parliament waliwo we yajjamukko era bamuvaamu kukola ku Kadaga oyo omulaba yalengezako ku kigambo kyatuwe gundi kubanga Kadaga yafuna obululu bwawera ebibiri kati obululu ebyo ebibiri bw'obala nti kale tugamba opposition yamuwayo obululu nga 8 almost obululu nga 12 bwavamu NRM webali kakati be babaka ba Mwami Museveni tabeesiga abayisa mu processes nga 4
okumuyisizamu kyabeerako but at the end of the day him being a political strategist amaliriza afunye kyakolaki kyayagala ngakozesa resources tactics zasobola okubeera nga akozesa mu kaseera ako okitegeera olwedde wano ba presiding officers babe bombi speaker ne vice we kubanga ne waliwo politics azanyibwawo sayimo mumanyi naddala nga bagenda okudebatinga ku biiru nabadde mpisamu abantu ejjo engeri biiru zezo process ya biiru the first reading nebibeeramu the second reading ne the final reading the third reading eri final mwe basalirawo nti nobeeyita oba teyita kakati gano mu second reading wano walina okubeera debate nemu debatinga nemufuna recommendations ebyokujjamu nemuzaayo mu commission awo wona waliwo politics asobola okuzanyibwa the presiding officer that is the speaker and the deputy kati awo wona Museveni akolaki alinawo now situation ya mateeka abiri ejjo agayise tegaawukanako era ku mateeka gabadde nga gajja gayita gali controversial naddala nga gamu galimu n'okunyigirizamuko ku bannansi side zeeno mu 2005 ojjukira bulungi nnyo nga tujjekomo ku bisanja ebyaliwo one sente zayisibwa era zo baazifuna wadde numbers baazirina kwolwo abaka ba parliament opposition nabo beera beekandaga ne bafuluma naye bwe baafuluma Kadaga yaliko yali sekandi ndowooza sekandi w'ekitiibwa mu 2005 yali sekandi era sekandi yakolanga Gundike yakoze mama wategere ki yakoze ngabagambe have a good day mu Luganda tunaddamu era kasale nga bamukuye mwana na where do we go webale ne w'ekitiibwa sekandi nakyo yakikola abaka mu 2005 kugamba bami nga nabe emikono gyawe gibeera misibe olosanga balina okwapizinga the master awo 2005 then 2013 ojjukira biiru eya Public Order Management Act ya Uncle Jepam Jepam se yagireeta yagitebolinga teyamala naye muddira mu 2015 nga nazo okwesimbawo webityo 2017 nga tujja ekkomu ku myaka eyo jone abasajja bajjayo buli kimu najjolo bazijjayo tekene bazijjayo kwana kwaliwo zake yakubwa mu mbeera eyo kibatajjayo ze numbers naye era etteeka lyakola ki yayita nawo mu kaseera kano 2025 tekalize in fact n'omwaka oguwedde nga tuyise erya kofi tebaddamu nakubeeramu zaake n'omubaka Shamu Malende Malende ne Saawa zino ali luddawa ali Nairobi mu ddwaliro now ku mulundi guno bannayuganda ababadde participative nga bakanudde amaaso nkaliriza ne bagamba ababaka naddala aba opposition why are you going to bother this time around? Why don't you boycott and don't go there? Soma bade team ba photo soldier. And bigwe. Hanze mbirabira objectively. Mbirabira objective. Era bade ngenda kugamba wano nti ba foot soldiers esawa zino. Bone bagamba why would you bother the Senyonyi's? Era ne ba calling out their names ne bawe ebyachi. Yo uncle Senyonyi nafu ne ebibi. Bisekezi. Bisekezi. Ngonzo kuza siye darling lop. Ebamuwa. Ne bamuwa. Bisekezi kyenna mwagaddeko naye nabeera very tactical. How? Bisekezi ababutalinyayo nga tagenzeeyo tewali waddewo political statement ekolebwa naye Bisekezi nga maze okunnyonnyola bakulembera ab'opposition oba batudde ludda wa nabo ne bafuna position yaabwe ne bagamba naffe katugere tuzanye politics nabo ne batuuka Bisekezi nga lope of course platform agifunye na exposinga ebimu ku irregularities ezaaliwo nga bill wene ekolaki ereetebwa n'agamba therefore we cannot be part of this sham process naye ababutajja era baali mu kubya abalala because ensonga tebaali gitegedde era muzimu ku amagamba yabadde alina okusooka okudda wali kale ne mufuluma mu time y'okulonda naye bamutiitidde oba okitegeera kakala ate singa ofoldingira wali mu kulonda era bagamba wano bakyabadde tumalira obudde kati ye teyatawaanye mayinza n'okugamba bagamba kateri afuluma tewala kutogikwatako basajja bayita in fact n'olunaku lwajjo Ssemujju ya raising point n'agamba speaker badde mpita ayita nenengera ba Saimo bali muleeya naye ba SFC mbamanyi are we safe kati bakweyongerayo tomanyi byali baddewo nga ne bagiggala omanyi bano bayala bayinza okko bayala abo ogerawo ekigambo manyi bisiru nibigamba fentambi yatugamba jagana nti SFC Saimo wa SFC ali badde wano musajja watu SFC afaana nanganze
Wachenjale olumwe kulemeso tegeera. So ebisekese namwagadde konti naye yazanye yaskowalinze politically era abadde bamukuba ne bakuba enkyukira ababalabye ne bagamba that is our role. Ate waliwo abadde batandise okuyisaamu waabwe omutegeke tisinga kati abadde mutegeke baleeta biri ebya political prisoners yali ku madaala banaye kati singa omutegeke kyakola kala twagenza omuyambi w'omutegeke ate ayomba kakandi tukaka kandi babeddira ng'eyibaba maama. So Joero n'atuwa ensonga ezimu ku nsonga mwe mwabadde ennyingo enkulu gye bagenda okwesigamako ennyo okutwala oba okuchallenginga okuwaddawadako in fact eya the contradiction mu Supreme Court ruling. Supreme Court ya rulinga mu January ono nga 3/2025 ow'ekitiibwa omulamuzi Owiny Dollo n'agamba bannange kigenda kikyamu nnyo era kiri irigo civilian okubeera nga awozesebwa mu kooti ey'amagye olw'ensonga kooti eno ey'amagye tetuukaganye na ABC and D okwesinziira ku constitution. Kaakati mu mateeka tewaliiwo mbeera yonna era is it article 281 ne article 44C egamba nti singa Supreme Court oba in fact court yonna ebeere maze okuyisa ruling emaze passinga judgment ku nsonga tesobola kuddayo ate mu gundi ndala kubanga bagiteesako. Case in point mu censor motion y'omubaka Mathias Mpuuga Nsamba ojjukira judgment yamukolebwa high court omulamuzi n'agamba sente yazifuna oba legally but not morally something like that na passinga judgment. Did the censor motion continue? Bali bakimazi. Actually speaker panel yagamba parliament teteesa ku kintu kisalibwawo kooti. Yes. Na kuguno omulundi lwaki mubeera musalawo ku kintu oyedde kooti kyamala okuwaako judgment. So bisekezi ye awo weyagambire this is a sham process. N'ekyokubiri mu shamness ya process eyo obadde okimanyi ku second reading walina okubeerawo kye bayita input y'abannansi. Erina okubeerawo ate erina okuweebwa obudde naddala ku bills ezo ezirabika ng'eziyinza okuba nga ziba affectinga mu maaso awo. Omanyi gundi kye yakoze speaker yawadde 24-hour window naye ng'ate baba balina okubawa obudde obumala abantu tebateekawo inputs zaabwe ne bagira views zaabwe kubagana amateeka gakolebwa abantu ssente ekyo ne kitabeerawo okitegeera. Mu UPDF Act mwennyini bill yennyini ne baleetamu ekintu kye bayise it was a vague definition kye bayise exceptional circumstances ku kukwatibwa kw'abannansi oba okuwosebwa kw'abannansi exceptional naye nga tebakinnyonnyola. Ekiba kitegeeza muno balireetedde abantu abamu bali specific ate nga tekalina kubeera broad. Why do you put in specific exceptions oba okitegeera awo ne batannyonnyolawo sayimu awalala nga kigenda ku erodinga civilian oversight ne democratic principles. Esaba zino sayimu abantu abamu babadde bagamba kale wadde biriwo ebyo ne kasa tulina ki tulina kooti yaffe eyo weeri kati essaawa zino kooti webeera nga yayisa ruling kwemu ku nnyingo ez'amaanyi eziyinza okuzigiza bannansi ey'okukozesa bannansi mu military court kooti neesalawo then amagye omuba mugawadde obuyinza bwegatyo nga biyiseewo weebi kitegeeza nawo kooti eno eringa ng'egenda okubeera nga eri wansi ewa military court nga eringa ng'eri waggulu ate nga mu mateeka eno yerina okubeera oversight y'eno civilian courts ezirina okubeera oversight za military court oba okitegeera. Kakati sayimu awo wonna ne parliament yaffe ntugamba wagwana okitegeera neri yali okubiri bayisize the Political Parties Amendment Act Political Parties and Organizations Act naye era embeera mu baalireeteddemu one nga yakusobozesa kulaba nti n'ebibiina bino ebirala sente muzifuna ne temwagala kwogera. Engeri gye mulina okufunamu ssente baagi bateereddewo nga ojja kulabika nga akulagana oba akwatagana mu MC. Baba wadde the faces that are supposed to attend the what? The faces oba the positions nti ati wemba muzo okwetabamu atisi mutuweereza SG obaani anyway sina kulaba the specifics mubaweereza ambassador wa Firebase nedda
nedda naye nga balina okubeera nga bajja si byebiri kyengamba ale teeka lyazze Yes. it is about representation Definitely. kati ng'obasindikira madaada kakati abo babakuttemu akalipaako so it will be upon them. naye wakubeera ne luli okusinziira ku SG Lubongo yagamba luli consultation forum Yes. kulemberwa Kiwanda yeri mu mateeka National Consultative Forum NCF yeri mu mateeka then National Consultative Forum yali yatonda iPod. Yes. na iPod tebadde mu mateeka tebadde formal ebadde informal. So kati kitegeeza nti webanga yaleeteddwa mu mateeka then ne iPod nayo ne bagiformalizinga ekitabadde oluli okitegeera kakati omuteeko guno omuntu yali yebuuzizza then what happens next oba bajowero olugendo lwe bagenzeeko banajjayo weeni olugenda mu kooti gye bagenda era procedure egenda kubeera etya. One, unconstitutionality and violation of civilian supremacy etuweebwa mu article eya 282 nga bagenda kwesimba ku ground yenkunyonyodde eya engeri teeka lyaliseemu ng'ate kooti yali yamala okubanga erisimbira ekkuuli awo balina okubeera nga basookera ddala okubanga bawa arguments zaabwe nti act contravening ne constitution okwalawinga military courts ng'ate teziri independent nga bwe bakikola. Then violation endala gye baviolatinze mu kuyisa UPDF Act ye right of fair trial, that is article ya 28 ne article ya 44C. Awo nawono nga bali mu kusimba makuuli bali mu kuwa grounds zaabwe awo eyo yakubiri awala contravention of the Supreme Court precedent musango gwa Attorney General versus Michael Kabaziguruka awo omwava ruling eyo lack of public participation badde nkikugambye ne ground ya manyi balina okubeera nga bagyesigamako. Then violation of the doctrine of separation of powers, military court and judicial court. There is waliwo doctrine eyo ya separation of powers balina okubeera nga nabo baraising argument yaabwe. Then a non-compliance with international human rights obligations Uganda ng'ate yemu ku signatories za gundi ezo okitegeera. For example bagita African something commission ebadde ng'evaayo ng'egamba bannange ab'amagye temulina kubeera nga mweyingiza mu nsonga za byabufuzi ab'amagye esaba zino kitulagiddeko nti n'abasajja ebirala tebagala kubeera nga babikola ki nga bagala okubeera nga babimanya. Saako n'ebirala biyitirivu nnyo but ekisinga obukulu kulaba ku mulundi guno because ne mu musango gwa Michael Kabaziguruka gwe yawaabira gwamala emyaka ndowooza 2016 ne gutambula ne gwasooka ne gwenda mu constitutional court. It was 9 years. Gwasooka ne gwenda mu constitutional court ne upholdinga n'ekisigaza teyavaawo n'agenda mu kooti ensukkulu mu Supreme Court 2021 we yagenda yeeyo judgment ezze mwaka guno 2025. So tetumanyi oba ne bano because those 9 years tusobola okuzirinda naye ate mu kuwawaabira osobola okussaako injunction ku act negiranga erindako okitegeera tetumanyi oba endaka session wa kusaako omukono ate nga kyemmanyi omukulembeze of course era ya interest ebadde ekyo kyawedde kakati na kusaako injunction gusigale gubeere gusitayinge mu kooti baguwoze paka yo tunamanya bagunaweza wa myezi 9 tetumanyi kubanga singa kigenda nga bikigenza ndegamba nti tetumanyi oba banawadawadako ne singa twabawo injunction banja bagenda okubanga bakafiiramu essaawa zino kuba yamaze okubanga liita atwategedde balireetedde baani specifically naye era mubamu ku balowoozebwa nti balireetedde nabadde ndaba ku tweet ya omu ku lawyers human rights defenders ate lawyer Nicholas Opio omwami oyo nagamba ekyalabamu liyinza okubanga one mu kwagala okukakanya emmeeme zaffe ezeewanise waggulu n'okutya tulimu essaawa zino nga bayinza otukola reverse psychology ne basooka ne balikozesa ku baabwe kati be baliwa case in point okwagala okujjawo the old guard maje wakyaliwo pending case ye Kasese nga kuleko n'omukulu awumuziddwa mu bukake nga liyinza osookera ku oyo awozesebwe kwabadde kuteebereza kwa Nicholas Opio si kwange
old guard eyo abayinza okulemesa project ogenda mu maaso abamwana tatufuga abo be bayinza okusookerwako then tugambe kisoboka then ate dijje kuffe mpola mpola n'obutatuuka kubanga jukira luli wadde otekako bereti because kibadde kiri mu mateeka ng'okukucumya kyekiri out of mateeka kati etteeka limala okusayiningibwa kitegeeza nti oba omenye mateeka ng'okakoze ki okigendedde oba ebisinga okukwasa aba opposition kwambala bereti abyefaananyiza ovuleezo ate kakati nosebo mulimu nezikawunda tonakulabako ku byebagambye omulodi yatidde nnyo kyakawunda tujja kufunayoko ku lunaku tubaleetere ebikkirizibwa n'ebitakkirizibwa naye nali muna ovulo zakatinza cross buli omukati alina ovulo wakati ni bamakanika no bali mu kutya ovulo simanyi oba bagana ziriko buntu anyway tujja kufuna ne specifics bakusanga ogudde engine wansi bakusikayo wansi sijatugenda kino kyambalo kyefaananyirize n'abasajja ate jukira bamakanika bali kubwerinde lwa nsonga ate balina bibiri olero yambadde ovulo yefaananyize y'amagye kati ate yo disguisinze ne oil ng'oyagala kufaanana na Rembo yagamba ono aduyi yenyini bayala okusikayo ng'oli aduyi yenyini oyina oyiro yagamba naawe yala akulya mu nsiro kweli kati awo isawo bakama abo awo tulinze bane nga temunaba kuvaako nayala okubajjukiza bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions banono nga bayamba mu kubeera nga bayoyotera ddala n'okulongooseza ddala okucleaningira ddala ebintu nga carpets mu mayumba okucleaningira ddala ebintu nga sofa sets kulongooseza ddala waka walabika nga ddala waka lujja pavers mategula njogere kindeke ekyo ekintu ekikolagana kubeera nga kiyoyotebwa bajja kuba bakuyamba aba H&K Pro Cleaning Solutions abasanga side z'ebunnamwaya saako ne side za Mkono awo bakuba namba z'essimu 0752 84 0308 ne 0706 85 25 24 be bannaffe aba H&K Pro Cleaning Solutions abono nga mbavuddeko chap nabannange aba Manot Haven Air B and B esangibwa side za wano enaalya agala okubeera nga ow'omulamu ko gwe ng'omuntu oba gwe ne mikwano gyo oba gwe n'omwagalwawo beera nga ogenda enaalya awo bagiyise Manot Haven Air B and B jogenda okusaga buli kimu ekikozesebwa ekyetaagisibwa nga ebimu ne woto birina nga biri eno kuuka weeri microwave weeri fridge screen smart screen wifi ebisenge biri binene bizibu ebitanda birimu bisatu awamu so kiba kitegeeza tobaako mubeera yonna gye weeraliikirira ate nga conducive environment wogenda okubanga owommuliza ebirowoozo teri kuleekaanira kuba ku namba z'essimu 070 55 84 33 beba Manot Haven Air B and B. Of course bannaffe aba Biva Organic Dr. Senjo beside zao Emengo okulirana BBS Terefina ngokide muko wansi oba ne wobera otuse ddalawo ku biwologoma obugirengera ddala nga yisemu Biva ekizimbe kya Biva Organic n'otandika babulizawo nti Biva baliwa nga bayamba kubanga bajjanja bakundwa dde zonna yabula nga bakozesa obutonde saako n'emmere yes natural health products bakozesa okubanga bajjanja endwadde ez'enjawulo abalina sukali abalina pressure awo na Dr. Senjobe abeera mutaka kubanga akuyamba abakyala abalina ebizibu ebyo mu kisenge Dr. Senjobe akuyamba nammwe abaami babirina babitegedde sayimu tonjogeza bintu nammwe abaami abalina ebizibu kwegaya mu size olugendo tolutambula bulungi nnyo nga wenyoma olugendo tolutambula kimala naye tewenyoma nga ate neweyagaliza nnyo ojja kubula wossa omutwe prostate enlargement n'ebiringa ebyo abakyala abalina ebizibu mu nseke abalina ebizibu mu kuzaala simanyi nze ate munange simanyi lwaki sifuna lubuto n'ebirala genda ku Biva Organic babeere nga bakujjanjaba. Of course tulina bannaffe abamunowatch abagamba ku mutimbagano gwaffe ogwa www.munowatch.com balina films enjogerere mu bavijezi ba Uganda bonna ekisinga okubeera nga kikulu kubeera nga osubscribinga naffe mu kaseera kano ku ssente ntono nnyo nnyini ddala gibeera emitwalo
3 omwezi. VJ Junior aina films ezenjawulo ka phone booth twakakomezaawo kakaddemu kko naye abatakalaba muli bangi nnyo kwekali ka film ka bunkeke Forest White kawali awo tulina ka film kwaita I Care a Lot oyo VJ Junior, Flight Risk oyo VJ Junior, Teen Soldier oyo VJ Junior, Warfare Lifeline, Severance of course season eyokubiri yatandise oyo 99 abeera VJ Junior. VJ Emmy naye of course alina ko films empitirivu nga Breed, Catwoman, Last Bullet, Minecraft, Seconds of Space, Extraterritorial n'endala oyobeera VJ Emmy. Era VJ Jingo yalina ki VJ Jingo alina The Order, alina Yakuzagala, alina Spitehood, alina Bullet, alina SEAL Team n'endala of course ne VJ omulala kwebali Junior, Emmy, Tom, VJ Shawkani, VJ Jingo, VJ ISP, VJ EVQ, VJ Kevo, VJ Kevin, VJ Chris Sweet, VJ HD, VJ Danny D, VJ Sammy, VJ Ivo, VJ Ismake, VJ Litoke, VJ Litoti, VJ Moxie, VJ Moba, VJ Eddie, VJ Cam, VJ Lance, VJ KS, VJ Ulio, VJ Aaron, VJ Cabs, VJ Banks, VJ Jimmy, VJ Barros, VJ Chimuli, VJ Freddy, VJ Jumpers, VJ Ashim, VJ Pauletta, VJ Martinique, VJ Enrico, VJ Uncle T. Bonna bwe bulungi bwa munno wacho VJ zibona tubalina mitwale 3 tufune ku masimu kwe tuli ku applications kwe tuli ku website kwe tuli ku smart TV ewaka kwe tuli ku mitwalo 3 joka bwe buwomi bwe bulungi obwa munno wacho. Email address yo tagawo kaluka ne password ensasula ebira ya mobile money namwe abasasulira ku card mwabali ebiriwe gwanga enkola zona tuzirina ye munno watch. Munaffe Mary Flavia Namulindo of course mulabiranga ddala bannaffe abali side zeyo egomba East ye mwana wafu agenda okubeera nga atuteesereza ddala 226 bannagomba East londa akawulukawe Mary Flavia Namulinda ku lw'enkulaakulana n'okuteeseza kw'ekitundu kyo okulungi. Nsembeyo bannaffe nno Abaswangs Avenue. Abaswangs bagamba ng'ennaku z'omwezi 1 June bakomezaawo kye twandiyise Roast and Rhyme nyamu oba regeraga nyamu edition egenda kubeera mbayimbi ki Weninwaji Fireboy kwali ani omulala mwerekedde tulengera ku bwana mulenzi final tulengera ko Yanga Mulo tulengera Sama Soja Biniganta Karole Kasita bona we balinga nakuzo mwezi 1 June tugenda kubeera Ludawa tugenda kubeera Lugogo Hockey Grounds okuyingira emitwalo 10-15 VIP bakubirako ne bottle one man one bottle sako ne emitwalo 2 ejja kubeera VVIP okufuna ticket abamala okufuna ticket ku mulundi guli jangu nayo ejja kuyingiriza ko omuntu omulala ali extra atana kubeera nga mufuna downloading enkola eya FlexiPay app kogenda okubeera nga onyiga *291# oberenga ogulirako ticket emberebere bulungi nnyo bagiyise Roast and Rhyme Reggae Raga nyam edition nga tugenda kulya nyama enjoche tuchiringe tunywe tudigide tuulire omuziki. Nsigadde ndi Frank Ntambi, Wayne Balkeza, the youngest East African professor, the juggernaut, the renegade, the encyclopedia, the connoisseur, aka the orange cat. See you when you see us, Man United fans. Mbagaliza obuwanguzi olunaku olwaleero. Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority.